Okusinziira ku biwandiika abakulu mu kitongole kya National Water and Sewage Corporation bye banjulidde ababaka ku bukiiko obwerera ddala bubiri okuli ak'ebyobugagga obw'ensibo wamu n'ak'ebyensimbi, ebitongole bya gavumenti bibanjibwa ensimbi eziri mu bihumbi 97 n'obukadde 41. Ssenkulu w'ekitongole kya National Water nga Silver Mugisha ategeezezza nti bakoze buli kisoboka okubanja ssente zino nga n'ebimu ku bitongole byasalwako amasannyalaze naye era ne bagaana okusasula ng'agamba nti kino kibalemesezza okutuusa amazzi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kuba tebalina ssente zikola ku projekiti zino. You develop projects because you have money to finance them. So this non-payment of course has denied us enough cash to be able to finance these projects. But I think we are making good progress with the government. If the proposals we have given to them of making sure that there is adequate budgeting and also of making sure that there is a policy that ensures that when we give them services, we shall be paid for those services. If that buli mwaka ebitongole bya gavumenti bikozesa amazzi ga buwumbi 86 n'obukadde 6 nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tulimu gavumenti yagereka obuwumbi 61 n'obukadde 75 bwokka ku mazzi nga kati aba National Water baagala gavumenti basasule ssente ze babanja zongerwe ku ezo ze balina okusaasaanya ku mazzi. Because we bill government 7 billion every month. That is 84 billion every year. If you multiply that by 10, that's 840 billion in 10 years. But the fact that the debt is not 840 billion, it is 100 billion, it means the government has been what? Paying, but paying less than what is being consumed. Ebitongole ebibanjibwa kuliko amaka g'obwa president nga gano gabanjibwa obukadde 292, Ministry y'ekikula ky'abantu ebanjibwa obukadde 413, Ministry y'ebyobulamu obukadde 89, kw'ossa ebitongole by'ebyokwerinda okuli poliisi ng'eno ebanjibwa obuwumbi 24, ekyamakomera kibanjibwa obuwumbi 19, ng'ate yo Ministry y'ebyokwerinda ebanjibwa obuwumbi 3, kw'ogatta amalwaliro agawerako okuli Mulago n'amalala. Wabula Mugisha agamba nti ekitongole kya UMEME nabo kibabanja naye nga bagamba nti mu kiseera kino tebalina ssente za kubasasula olw'ensonga nti balina ssente nnyingi eziri mu mabanja. UMEME's concession is coming to an end soon. We owe them about 20 billion and we don't have it now. So what is going to happen? Because they say if they don't get all their money, they will not hand over their what? Their assets. So that pressure is also going to come to us. Can we get all our money? So if we had been paid all our money, we would have the capacity to what? To pay. Kati abaka basazeewo kusisinkana abakulu mu bitongole ebinokoddwayo boogere lwaki tebasasula ng'ate ssente bazifuna mu buli mbalirira eyisibwa. So it is crucial that we look seriously on this issue so that we can be able to improve on service delivery. We can rest assure you that should we find it necessary during the exit meeting of the conversations with the other stakeholders, we will obviously invite you back so that the members can wrap-up issues and then we conclude. Jengo area yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.